Aboluganda mukama ffe baziwe tukubira Yesu Kristo engalo ez'amaanyi ku lunaku olulungi olwaleero. Amiina. Njagala okwebaza Katonda kwa Saltmedia okubanga etuusiza emyaka 9 ate temugituusiza bula leero omusaze n'okugikola ki n'okujaganya. Amen. Tukubire Yesu Kristo oyo awangaaza bannange. Amiina. Njagala okwebaza mwenna abakozi ba Salt. Nze ng'Omuyimbi, we are so grateful to have, you know, bayite bante ba servants, bayite abaweereza kye mu Luzungu, ministers. Twebaza Katonda olw'abaweereza abalungi abali ku Salt TV ne Salt FM. On behalf of the artists, twebaza Katonda kuwa Saltmedia. Thank you so much muzeeyi, webale kuyimirira naffe. You have supported us. Ndowooza ndi omu ku bayimbi abangi ennyo Saltmedia beesapoti nze nga bazanya obulango bwaffe nga tebatusabye wadde n'ekikumi. Kwegamba ekyekintu tukyebaliza Katonda era tusaba Katonda ffe ng'abayimbi Salt TV ebeewo paka ewangaale nnyo kubanga etubeeredde omukisa. Bane tukubire Yesu Kristo engalo ez'amaanyi. Era in another special way njagala okwebaza buli staff yenna, mwebale kuyimirira ne muzeeyi wange, mwebalire ddala era mwekubireko engalo ez'amaanyi. Amiina. Era njagala otwala omukisa guno era okwebaza abasumba bannange, mwebale kubuulira njiri ate mwebale kubuulira mazima, kuba at least ffe abamu tubalaba ku Salt TV nga mubuulira enjiri. Mukama Katonda ono abawangaaze yeyongere obbakozesa ate ensi emanye Katonda nnyo okuyita mu mmwe. Ekirala njagala okubasiima okwagala muzeeyi wange, kuyimirira naye. Bane tukubireko abasumba bonna bali wano engalo ez'amaanyi. Amen. Amiina. Buli muntu yenna yeetaaga abantu abamubeerako emabega. So mwebale kuyimirira ne muzeeyi, mwebale kutwagala naffe, ne mutagala muzeeyi yekka naye n'enjiri naffe ne mugitubuulira era twebaza Katonda olw'obulamu bwammwe. In another special way, so tukubire muzeeyi engalo ez'amaanyi. Muzeeyi nkwagala nnyo kuva ku ntobe ya mutima gwange. Webale kubeera taata, si taata wa Levixone yekka wabula webale kutuzaala, webale kwagala gospel industry, webale kutubeererawo. Abamu ku ffe twakuba endongo eno kuva nze kati ngenda giwezaamu emyaka 14 naye nga nkuba ndongo ya Yesu kuba nasalawo muweereza n'obulamu bwange bwonna. Naye teri kintu kisinga kwanguya bintu ng'olina abantu abasobola okuyimirira naawe. Kubeera n'obuweereza buno si bwangu naddala bwe kigwa ku bantu abato nga ffe, naye because of you bangi nnyo tuyimiridde era twebaza Katonda ku lw'obulamu bwo. Twebaza ne Katonda eyakuwa idea n'ey'okutandika Saltmedia. I'll testify. Nze show yange yasooka Tande Replay, I was given full sponsorship. Siyagala kita sponsorship kubanga sponsor kitambulirako bana akasente. Neze sina kye nasasula, muzeeyi nombeererawo nolanga show yange. Lumumba ndi ku boda oba yali ya boda ng'agende yekonga eyo, omusirikale yali atukutte natulera ngamba, I saw your concert, I saw you on TV, on Soul TV. Nengamba kati awo nempulira nga ngumye, nenga kati ono ngenda kwewozaako bulungi. Amen. Omusajja ono yalaba show yange ng'agiraba kuki? Ku Salt. Show yange yazanya ku Salt okuva omuntu eyasooka bwe yatandika paka omuntu asembayo okufuluma. Muzeeyi ekyo mwenna mukimanyi, mwenna mukola ku TV. If I was to pay for that, I would pay a lot of money. A lot of money. Naye muzeeyi yakimpera bwereere. I can't thank you enough. Thank you for standing with us. Webale kuyimirira naffe okulaba nga tusobola okubuunya enjiri mu mbeera yonna gye tusobola. Muzeeyi tusaba Katonda ono awulire essaala, akuwangaaze, akuwe na buli kimu omutima gwo kye guyaanira,
abeeko engeri gya kukuuma embeera yonna esobola okujja ku mulamwa oba esobola okukumunafuya oba esobola okumalamu amaanyi kubanga otubeeredde omuzadde. Ye ssaala gye nsobola okusabira obeere ng'oli happy obulamu bwo bwonna. Ekintu kye bayita stress ekisobola okukaddiya amangu buli kimu kikubeere wala mu linnya erya Yesu. Omulokole wandibadde okikubira engalo ekyo. Muzeeyi ffe otubeerera wano n'otusupportinga. You have not only supported us, osupportinze ne family zaffe indirectly nga tomanyi. So nze neebaza Katonda okubanga mpitibwa mwana mu maaso go era nkwagala nnyo era asaba Katonda yeyongere okuwangaaza Saltmedia emyaka emingi ennyo kubanga mutubeeredde abantu abalungi. Amiina. Media zinyingi nnyo naye si mu bubi nga ge mazima era nga ge ganatwala mu ggulu. Salt erina ekyenjawulo. Si kulimba si kola kisira kuba nti ndi mwana naye waliwo ekyenjawulo nti wano waliwo omukwano mungi. Amiina. Bayimbi bangi nnyo eyo they testify muzeeyi because waliwo abajja wange nga mugendeko wa muzeeyi tutidde ne baga mugende oli muzeeyi waffe ffenna. So weebale muzeeyi era kyemanyi abayimbi bonna gye bali they are so happy for emyaka 9 era tusaba Katonda tujje wano emyaka 10, 12, 13, 14, 15, 16 emyaka 3 emyaka 5 nga tu celebratinga. Hallelujah. So n'olwebigambo ebyo bitono njagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mwenna abakola mu Salt. Katonda namwe mbasabira omukisa abawangaaze abawa omukisa na buli kimu kye munayagala okukwatako n'engalo zammwe leka mubeere abajulizi ab'enkya. Amen. Kuba wano omukisa weeguli. Amen. So with those few words mbagalize olunaku olulungi muzeeyi nkwagala nnyo. By the way mutandika okwogera ku Salt. Mama Susan ono nze yangu. Mama Susan. Ai Susan naye kali wale. Mama Susan by the way yandeta ku Salt. Yene vuki. Kalata yo story ndala mukko sagala giyingiramu. Njajiwa ndoza nga tuweze emyaka 10. Amiina. Kwa banja abagala ojulira wano. Tekyali kyangu nno. Vuki naye webale ne Mama Susan. The Salt nalingi tyanga njiyite eriwe nga bana tukuba muziki gwa fabo. Nga tuwera banga, you know, Upland Boys, big city from Kosovo, ne Salt chenji manyi kote Kusosola. Amiina. Olabe bo mulimu El Shaddai. Hallelujah El Shaddai. Akonkaisiza ojasi kubasa samu El Shaddai mwana wa kabi. Mukama wankumire. God bless you. Thank you so much mzee. I love you and I love everybody. God bless you.